ttiimu ezanye bulungi okusinziira ku maanyi ge babadde nago bataddemu buli kimu. Bazanya geemu eya South Africa yali geemu y'amaanyi ddala nga bwe mwagiraba. N'abaana bano baateekamu buli kimu kye baayina okusobola okukendeeza goolo ezo ze baatuteeba. Era South Africa tetebangako goolo bwe zityo. Kwegamba abaana baazikendeezezza ne tubanga baatusinziza goolo zaali ndoza 3 zokka. Kati ekyo kikulaga nti ttiimu yaffe yeeyongedde okuba ennungi. Ate ne tuzaako omuzannyo gwa Malawi gwaddako enkeera ng'ate already abaana baali mu muzannyo gw'amaanyi. Kyova olaba ogw'e Malawi tegwatambulidde bulungi nga bwe twabadde tugusuubira. Ekisinga okututawaanya kwe kuba nti tetulina friendly eziwera. Tetuzanya friendly games, international friendly games n'ensi zikirimaanyi. Naffe okwegezaamu okulaba amaanyi tulina genkanawa. Kale ekyo kye kisinga okutukosa. Naye nga ttiimu yo teyandibadde mbi, tukyagezaako okulaba nti tulina ttiimu eya siniya ate ne ttiimu ey'okubiri. N'olwekyo eno ttiimu tugisuubira okukola obulungi.